We are going to have our cake. After cutting the cake, But tomorrow cake. we are going to praise and to worship. And every minister, you're going to speak a word here. Be expectant. Because expectation is the matter of manifestation. Hallelujah. Those who have come from Sudan, the woman of God from Sudan, all the honorables. We cannot mention it, but one thing we know, God is going to bless us. When we celebrate together, it's like anointing glory that comes out of glory. You're going to receive the anointing. Makoko katandali nyawa. Today, Pastor Makoko, because I want you to raise up on your feet. Hallelujah. Hallelujah. Just raise up on your feet. The man of God, the one I know, he is my brother. Is a prophet. Amen. 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 He's anointed of God. Praise the Lord. In a miracle center way. All of us set up and now put our hands together. Jesus. I want you to join your hands. Celebrating as we celebrate. One is our as we come to anoint your God. One is our pastor in as we come How many are glad today? You want to call mission director? I'm here on behalf of the mission director, Pastor David Makoko. Within 10 minutes, he's already here. Praise the Lord. Abasumba mukama yebazibwe abaweereza mukama yebazibwe abakristaayo mukama yebazibwe luno lunaku lwa mbaga This is a wedding day. luno lunaku lwa ssanyu It's a joyful day. ninga abadde disappointed katono As if I was disappointed a bit, kubanga benategeezebwa tujja ku celebration because I was informed that we're calling for celebration. badde nsuubira amazina I expected dances. enseko ez'okumwokumu Oh, laughters continuing. engalo ez'okumwokumu Continuous clapping. I thought maybe we're in the wrong place. nabadde natuusidde wano okusaba mukaaga I would have reached here to reach 12. gwe mulundi okusosa okutuuka It's wano my first time to reach in this place. bandagidde nabulidde walala I was directed and I'm waiting on another place. okutuusa okusumba timothy bwe mubadde kusima nampa direction Not until Pastor Timothy gave me direction. naye nga mukama wange yamanyi natuuse But my master knew that I'm already here. bwe ntuuse wano nenzijukira ekifaananyi kyesaagala kye navaamu When the rich here remembered a picture, an image that I got out of that I hate. nze nava mu basiraamu I got out of Muslims. ali musiraamu I was a Muslim. yesu n'andokola olw'ekisaala Jesus saved me by his tebaleeka grace. They don't shout. tebaseka They don't laugh. tebaliraana basista They don't get next to sisters. teboogera Uganda wadde oluzungu They don't speak any other language. With any language. kyebasinga okukola the physicals What do you do? They're the physicals. Bowing, kneeling down, naye doing all. basinga n'obunene And there are more. kati beza nga tewali ngalo tewali enduulu tulina There is no shout oba of sibuze I was like, maybe I'm lost. ekikoze enjawulo nga tuli mixed What made a difference that we are mixed? njagala tubeerewo n'enjawulo olunaku olwaleero we have come to celebrate 3 years ekyo si kitono 3 years ekyo si kitono ekyo kiruma sepa ekyo
omusajja wa Katonda, the man of God, kimanyi nabbi, prophet, ebintu ebinene bisimanyi, great things I even don't know. nanneeraliikiriza ne kiyinziza okukola. He even made me trouble for what I've come to do. Twebaza Mukama nti ne Bishop Kansira ayingiddewo. Setaani gyali akamba Mukama. Amanya gange Asad Ddiba. Those are the names of the past. Babito tukukeereza njakuwayo ku ssente. Amen. I receive in the name of Jesus. Olw'okuvunula obulungi nga nkuwayo emitwalo 10. Olw'oyongera ennyo nga nkuwayo $100. Ate olw'okukola obulungi Katonda ky'anaŋŋamba kye nnaakola. Ate ne naazuula omusumba akitwala nga musigamu akakadde. Ate bw'anaasabasa nnyo akakadde n'akafuula $1,000. Kama bwe Katonda ng'anakuttako ekikolero ky'okola. Katonda ng'anakuttako ekikolero ky'okola. Akutumira nnabbi, akutumira by'otasuubira. Olwaleero nzize okwogera eby'omuntu tuze kucelebratinga omusajja bamuyita Sawulo, Musumoti bamuyita nga Sawulo. Yali aliranga bweyisa ataana we. Endogoyi ne zibula gy'ataanyi. Endogoyi ne zibulira gy'ataamanya. N'atandika okuzinoonyeza ebbanga eriwera. Gamba bwe nti nina bye nnoonya nange. Oba olinoonya ky'onoonya, njagala weekalira akuliranye era akukyawe. I have a son, my biological son, myaka 13. He's only 13 years. Ntera okutambula naye era kati mulese maziga kubanga mulese. I've left him crying because of that thing. Twagenda mu kyaki emu okwebaza ku Thanksgiving We Day. went in a particular church. Ne for Thanksgiving. tusisinkana akasiriikiriro. We found silence. N'ambuuza dda, And he asked me, Daddy, I was born in Christianity. nazalibwa mu Kristo. I was born when you were pastor. Nazalibwa nga guli musumba. What I know, Kimanyi, all churches of born again, amakanisa gonna abalokole. they shout. We are going, people are so quiet. Don't you think we are entering a mosque? That even backsliding. Enduru twagitandikira ku mulyango. Thank you.
Now we shall go and we see our decision. After 2 days, a phone call came. Your visas are out. Your passport is out.
back to the embassy okwebaza kansala we to thank the counselor. n'atuma yukemba When I have brought him gifts, okumulaba kyali kizibu do not see him was sick. ayipaside paka benamulaba agamba teri muddugavu yenna eyali akomyewo n'atwebaza. Can you feel the forms again? Bongere pizza we muliyagalira we muligende bagenda kuntirawo ne batwala mu nsinga waliwo omulala gwe baleeta n'atugera mu pizza za myaka etaano etaano nga tetulina yimite nategeera engalo zijja kuba ntono. After 1 week nabeera Europe nga maze okwapulayiza ez'Amerika appointment n'etuuka ngabapere tuyingirayo biza Amerika baginyima 2016 from that day siddangayo lwe basoose okulaba ku face linagisaba sina wasaanyo ne bangamba sirina bisaanyizo They told me I have no qualities. nzize n'ebisaanyizo abaana basatu n'omukyala Come with the qualifications. They look at me n'agamba mwali mugenze kukola kyeyiro and ask me, what have you gone for? twali tugende kulambula That we had gone for a tour. etwakomya ne tuddayo okwebaza embasi We came back to thank the embassy. n'etuwa biza And he endaziizino gave us some other olete nga baziraba They looked at them. come back tomorrow God told him that to come on kitchen. nazinogera naffe tubawadde And all this they have given us. enyo yo zigweredde ewazi niyo wesi Wow, so now we are going to show them the Lord. olwakugalirwa katonda agenda kukula bamekanga okkiriza katonda akukolera ekintu How many believe that God can do for you something? bamekanga ogamba nti mukama How many of you are saying, Lord, nti celebration God will something you. waliwo byenjagala nange okutulewa Something I wanted to break from my side. bamekanga nti mukama How many are saying, Lord, ekimala kimala enough is enough. njagala ttaka lya kanisa I want life. ekimala kimala Enough is enough. njagala kwata ku byange I will get hold of my things. eggulu ligenda kukikola mu linnya lyabo njagala okwata ensigo yo I
mpulire eddoboozi nga Mukama liŋŋamba I heard a voice of God saying, guno omwaka gugwo this is winter. buli kye wali omugambye Katonda agenda kusengula esente zigenda kujja abantu bagenda kweyongera muweereza ogenda kakula ojja kufuna ebibasooka ebyomwensi